ku kyalo kuno byakuba Robert Chairman ne bimufuula ow'ebigere. Ayina emirembe olina okuyimba ennyo Yesu. Gwe ng'obadde ofunye mu Yesu tekigaana kuyimba. Baatugambye akalombolombo k'ekika, akalombolombo k'okulujja ye firimu gye tulaba. Kale ne munnange yenyumiriza mu mbeera ey'okuba nti yalokose. Ate n'abanga emirembe ayina bukyangaddira naye nga buli kyakola kirina engeri lwaki kijja. Buli kibaawo kibaako n'ensonga. Twamulengedde ng'ebintu bye okulokoka obulungi yabisindika mb'ekika. Nga tuzze eno tukkiridde ku bayiiya obulamu. N'agambye ensi kuyiiya. Si nti buli muvubuka avubuka ddala n'enfuna ye banvubuka. Tuba tugenda. Omuwala asudde akatambaala kate mwe muli ssente erindako. Naawe yanguwa nze njagala va wano. Kumbe bw'apaakinze bina byonna byakuyiga mu mirimu gye tukola. Omuntu ayinza okugamba mbu nyamba kumba ayina kyanoonya. Yangu nyambeko kankimireko akatambaala naawe olinga omusajja mbutufu ow'empisa ate nze nsobola okuba kasitoma. Okumbe waliwo swame yamubaka wabanyala tokuba totawana akukuba wali emimiro noba nga tosobola doggira oti piki nga bagiriddewo bagirya nga kamyanso. Omanye omubbi akubba n'ayita nga kamyanso eyo bagikubye piki bagitutte abantu bababba bwade bate banakubbako tomanya naye abantu babba bannaabwe ku nsi. Tetuludde tuddako eno luvannyuma eyajja okunoonya obubuddamu ewa mukwano gwe ate nga muwala muto mu maka ga Kaamuje gye tuzze. Firimu egenda maaso nate. Kaamuje tateredde abazaakanye bakaganya ofunika negundi banange mukooya naye naawe gwolabanga agenda okumalawo. Kaamuje abanja takwana abanja. Nkoye okuddingana ekintu kyekimu olinga atamanyi kyenjagala. Ensonga yange eri nsonga ki? Nsonga ey'okwagala. Okimanyi bulungi. Kaamuje akwanye omuwala n'atuuka n'okutuyana. Oli muntu mukulu weesalirawo nange neesaliddewo. Kyenkugamba si kyekyamaanyi ekiri awo. Nze gambye nkwagala akantu akatini bwe kati. Siganye kunjagala nze gambye sikwagala. Kati olwo tukole tutya? Tomanyira naawe nze. Kati kkiriza ensonga gye nkugamba. Anti wulira. Kaamuje afuuse Kaamuje nnyindo kati yeekwana. Byonna byange. Emmere olya yange buli kimu nkusuza. Kati njagala opime nze naawe ani abba munne. Emmere wakalya kiro mmeka n'akantu ke nkusaba ka kiro mmeka. Ekintu ekitini bwe kiti. Ozze bakeberemu. Nze munkeberemu kale n'obulamu bwange sibutegeera bulungi. Tugenda maaso nate. Empewo gwe zaawa obugagga aleese mukwano gwe asobole okuba nti naye bamuterereza.